abasajja abagagga omusajja omugagga omulabirawo kitegeera waliwo n'abalala buuza kwewe enkofiira aliwa oyo mumanyi ono mbega mumanyi era namulabako waneno mu kalulu kanalwokola yali wajja atyo oyo mutuma manto kitumulalaasa nnyo mbega gyebaleko owulya eddoboozi ly'ekigagga be basajja abagagga abalinamu kasente omugagga ne wa mu relationship ne bakyakalanamu ne mukazi we taba na buzibu ng'akomyewo leeti omuntu yenna ng'alina sente ne bw'aba afunyemu kantu katono nnyo akamukyakalamufuendi oba ne mukazi we oba noddaleeti ewaka ennyumba y'abagagga ote n'omukazi asomyeko wa class laba ekibaawo bw'aba ayombaayomba atya komawo ekiro laba ekibaawo omukazi omusanga ali mu sitting room nodda ogira olaba tv sajja akyali mu bbala anywamu okakanye kye nagamba akasigiri kangi okomawo ne sweetheart nowadays bufuse muze where do you ever coming back late? I'm sorry darling. I'm sorry about what? You're ever coming back late nowadays? It's never happen again. No, don't tell me that, please. Give me the cookies. But then nga tulaba mupiira. No, ewakati na DSTV tukulabira ewaka. Laba ekikakanya abakazi abalungi nga yasoma. Laba ekibakakanya. Ne baby nedda. Darling. No, kinkola bw'ennaku zino. Oh, you're looking good. You're looking good. Oh, thank you, baby. Can we take a selfie? Ekiro kino. Yeah. Okay. Neera nedolwayo nnyo. One more please. Kandabe ebifaananyi byange. Ng'ateredde. Wakumba kiye bwayise. Wanetula. Etula. Wo. Odda. Faka ate tebiba n'ekintu kibinga mukazi mumpi bannange. Hey! Sijja sinjja obona bafa babiri ova wambwa gwe. Sirika omufunye mulinga gayeti na mututana na tire. Yasembira muri simu tuzokubida nga toto ova wesawa sino. Laba nyinde kinga kiro y'embizi. Ne eto manyira ngene na wafe nakoba da kisajja gwe kwekinene kwatamalako. Oyino tusolo tutono omanyira to yenda we noze ndo yenda waneno. Na yenna kuli mukati koko na mukasajja gwe. No mbwa gwe. Nyenda wafe. Tapekesi malayo. Paka wali kowa abekijusa abakazi nyenda waffe nyenda waffe ovaawo obeddoliwa mpasete ngenda waffe musajja wakati simala yazikuba bulusi yakuba wamusinawe mwendaye mweyo mbwa gwe we mwendaye n'ekisajja bulusi ndi wakati onkubira kiro nyenda waffe mpa sente lindako bulusi nyenda waffe omusajja awulira ampadde miliyoni 15 owulira bulungi omusanvu nenguwa abazimbe omusanvu gwe mbadde mubanja angera ddira banja nzirina wano bruce kankulabe ekya miliyoni 15 kulikayo mukwano wangi nebwekuba kufiirwa ng'omugagga afiiriddwa kati bano batubagambe twaliko mu kufa kwa Rajivu twalaba ebintu mu kufa kwa Rajivu mukama mumusemirire twalaba ebintu temwaliyo omugagga bw'afiirwa tafiirwa nga munaku laba ekibaawo Sudiru yalimanya agenda kaba asense mukabwe laba ekibaawo tasobola nakaba jangu laba ekibaawo omugagga ng'afiiriddwa omwana we musajja mugagga hamwa jajali Oh, Mr. Rajiv, so sorry. So sorry. Bagagabani. Sorry. It happened. Oh, at what time? It was all God's plan. God's plan. Yeah. I know. Very sorry, bro. It's okay, my brother. Yeah. Namwa yimyo. Nebwaba yagala kaba takabira mbanga. Mubanteni mugagga kaba. Adabali n'akaba amasiga ge. Nadda. Osege n'akomawo. Akaba atya. Osege omugagga kaba. Amasiga ne gajja bw'amaana akola ki? Nadda. Okitegeera kati muli mubuli obusenga ng'ategedde omulamba guli kololo ow'ekika yafiiriddwa mugagga bagenda muziika Masaka n'ava Masaka ate n'ajja Kololo ekkolo nga kyomulamba bagenda kutwala Masaka jangu gutandikira ku geeti ya mugagga laba abagagga tewalakaaba ko kaleeta ekyalo ky'e Masaka mwanyina singolabe n'omwana wange bannayire don't shout genda kulayina emmere yiiri
ya genda kulenya mmere tuli mu kusavinga ngenda ku mmere ositegeera kati wabaawo kana akalala mulimu kasenga akalala kagane kalabako mama yeyo omwana wange omwana wamanyirese mama ongesule bana senga zilise burusiye wagudde waliwo esanafu wangi siriwa nogamba zilise abo baba bayo nogamba azilise ekyo ovaolaba obubaka bw'ekigagga obuwulira nga babusoma omugagga ng'afiiriddwa laba ekibeera ku mukolo nga mugagga afiiriddwa fino savisi kwebeera fino savisi erina omwana eri mu tenti empa yakapapula kitalo nnyo kitalo ddala okuvibwako omugagga Bruce abadde musajja mulungi nnyo era nga tulinaye mu kibiina ky'abagagga. Bruce abadde mwesimbu era abadde muwanika wa nsimbi. Ng'abagagga banne tukutte $2,500,000 ziyambe mu kuziika. Owulira bagagga! Kitalo ddala for Stanbic Bank. Bruce tukusaasidde nnyo n'ennyumba yo. Bruce obadde otereka ssente naffe aba Stanbic Bank. Obadde musajja mwesimbu era nga tukwesa nnyo ssente zo. Mukama akutuweera ekiwummulo eky'emirembe Bruce. Ssente mmeka zibawaddeyo? Tuwaddeyo $1,15,000 ziyambe mu kuziika. Otegeera? Bagagga. Kitalo ose ebiwedde. Beebo kati gwa ku baavu. Omukolo gw'ekyavu nga n'asoma obubaka bamumanyi. Musajja musiraamu balina omulinda ajje asome obubaka laba ekibaawo basibe ne banyaba abakungubazi tulinda mwami Kaluguyu ajje asome obubaka kubanga bwatabusoma tuba tuwedde kuba bamumanyi mulogo ya bubuno naye nga teyasoma magatindako ofaananyemu muzeeyo anyola akawati ofaananye muzeeyo anyola akawati jangu teyasoma bakongolaji bannaffe abana olugazigazi abagudde ebunaayira njagala twala omukisa guno mbalamuseeko ng'ampita mu kitiibwa kya Allah asinga byonna nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. kufiirwa kwa baavu obubaka bw'okusaasira bwayinza SDA Church n'ennaku nnyingi baviiriddwako omuyimbi waabwe mu kwaya Naalongo abadde mukyala mwesimbu ng'era ayimba bulungi nga kwaya weetaba bala mirembe beekutte ng'ekkanisa bavaamu $2,300 ziyambe mu kuziika. eyo kyaki namba n'asoma obulala n'abubikkula bodaboda siteegi Kawempe bodaboda n'ennaku ennyingi munnabwe afiiriddwako maama we ng'aba bodaboda ne chairman batisa olubugo lwa $1,600. aba akyabikola n'agwa ku bw'oluzungu laba ekibaawo abwekanga primary $2,200 bassaako liipu naye teri kintu kibi nga temunywa kiki babukulumira ki maama nga temunikwenda kuli kyakunywa ku mmeeza webaagala maama ate ne mutuula mu maaso obwavu mukazi mmwe kati amuyina omusajja wuuyo nammwe baba abasajja babiri omukazi akuba eriiso alabika mu kiga kati ubonabonera ki olina ebitundu by'ekyama genda obitunde otulete n'omusajja nga bumeeza tekuli kyakunywa ebitundu by'ekyama mukazi gwe fe tulina abasajja bakongo babigula tukutwale bakuwa $40 egya $1 nibakutuulako ebitundu byo osobola okutambula nga tebyamanyi naye nga gw'oli mugagga osegeera kumbe ebitundu wakola ki laba ekibaawo abasajja bali bakongo tuula kati musimba layini muba mwesibya obugoye bwanga basawuna mubanga abagenda mu sawuna kutunda bitundu ani mukongo yegwe mukongo ate nze mumpi tuula laba ekibaawo layini mwena muze tunda bitundu mwesibya obugoye otuuka wali n'olaga ne bakuwewa zaliko longo kwa mama besali yaliko tsoloko
agamba ki mwena bali ku line mwambule ngoye mwesiba butawulo mwetereze next mulimu n'abantu ab'enjawulo bonna bajja ne batunda come mulimu abayimbi kale katuweze mulimu abayimbi bonna bajja oh hello what's your name you don't know me what's your name Fire baby Winnie Nwaji Winnie Nwaji remove the towel mama sayikologa mama songo yeyo agambye eki ngeno sava bulala bibi ali solo kologa ne baba emitwalo ebiri ejja $. thank you oyo n'agenda zireeta omulala wulira layira b'obugagga likolo moboto yolongo mambe ntiki likolo moboto yolalala ntiki addako what's your name Bajjo Bajjo clear process remove the towel likolo moboto yolongo mama ntiki ng'olina kampi nnyo likolo moboto yolongo mambe tetujja kugula ne bamugoba ziba zireeta omulala next what's your name Sheila Gashumba yeah remove the towel bimbalo kelisa liko baba mama base mbuchi ebitundu bye twalikuza ne babikuba nnyo bisebusa nnyo okay bisanya tuba tulyawo zireeta omulala nyini wano ajja yani jangu likolo moboto yolongo mambe likolo moboto yolo sasasa remove the towel what's your name big size baby call liboloko yo momo babala sayanganganga tiki likolo mebete yere lwasa tiki ne lwasa abadde wana akusinga wajja n'otunda jangu waliwo omulala kale waliwo omulala yajja next likolo moboto yolongo mambe tiki remove the towel what's your name Bruce libi likolo moboto yolongo mama tiki nkulabidde eri obumpi n'endowooza oli mwana likolo moboto yolongo mama tiki twandikuguze naye toli mukomole Bruce nga talina leeta nawe wajja ani gwe wajja saatunda naawe tunda jangu saatunda nayina sente ajangu kali kiswali present watunda next likolo moboto yolongo mama mbe tiki ozze nani zizenzeka likolo moboto yolongo mama tiki owera simanyi ngoze remove the towel likolo moboto yolongo solongo mama chikibamba sana wapidu wewe tiki kampi na yeheve likolo moboto yolongo mame tetwetaaga amasajja yenna bonna bakiikiridde osegeera nawe jangu saatunda watunda mpaana era genda kuwaana libidi kolosolo ku baba mbuki ngulabika bulungi yeah Willie so what's your name Chico yeah you a musician yeah you a musician yeah and you are here to sing yeah okay remove the towel Kasamba malikola mama iselekelo faka mama iPhone mbuki fika ya iPhone bali silikale kapapati je ayitero mbuki wasolinga ayitero mibali solo koloka baba made mbuki olubuto lubisewo siraba salikali ko mama babi salika basa nawe mbu kali mundanya ate kali mu byoya naye mwelindako kano tukatuka bagambe teri kintu kibi nga kujja wano oba n'ogulira omukazi n'akudisappointinga disappointment oba n'ojja wano ng'oli kusuwa n'oddugaza emmeeza n'okubira omukazi ng'omanya ate ffenna abasajja kitutuuseeko disappointment okitegeera eno mbazi mugiwulirize okubira omukazi abakazi balina ebintu bye baagala omukubira wuliriza bulungi okuba essimu oli ku Vegasi hello wanji Brenda wanji oli luddawa ndi Masaka twageze kuziika siriiwo mbadde ku Vegasi
Siriwo mukwano twagenze kuziika ndi Masaka. Anti mbadde nafuna wali wansabayo sente emitwalo 8 mbadde nzifunye mbadde manyi nakujja wano tunywemu then nzikuwa ogende. Oli ndawa? Naye ndi ku Vegas. Emitwalo nazifunye? Naye nga bw'oli e Masaka nja kukulaba kale. Ndi bwayise kaninye boda nzijaawo. N'omanya omukazi ajja nti waali oli ku Shuwaddi ebyokunywa n'obigula n'okuba essimu. Hello? Brenda. Ogambye ali ku Vegas? Yeah. Mu dakiika 5 ngenda kuba nkutuuseko mukwano. Nkuteerewo kyakunywa ki? Kyonna nzijja kansooke ntuuke mukwano. Nteerawo Black Label. Black Label? Onaaginywa? Nja kinywa mukwano. Kale yanguwa. Bagiteekawo. Bagiteekawo. Omukazi yakuba. Owaayi. Brenda. Oli ku Vegas? Ya ndi ku Vegas. Okay, ninnya boda nzija kati. Okay. Omusajja oli ku ki? Shuwaddiru. Shuwa Black Label bagiguze. Mitwalo 3.5. Nawe bw'onywamu. Osegeera. Omanya omukyala akola ki? Ajja. Ng'omusajja omugezigezi omusajja alina okutwalibwa. Obudde bugenda. Tatuuka. Hala mukwano. Brenda. Omwana ali ku Vegas. Ndi ku Vegas otuuseewa. Ndi kumpi kutuuka ku nzijja gweba mugumu. Kale. Ziyingira ssaawa nga 7. Omukazi takola ki? Tatuuka. Ogamba yakyanyo lwaki sivaawo wano ku Vegas? Mulagirire eddaawo engendo okukola ki? Okubeera. Okuba essimu. Hello? Brenda, naye lwaki ate nzijja mbadde ekyalabye maliza ne maama mu dakiika togenda kujja. Nize nnyo ku Vegas nvuddewo. Ate olazeewa? Ndi wano eno ku Delight. Delight? Guest house. Ogimanyi? Nze baagingamba Bugambi w'oli? Ndi ku Delight guest house. Oli mu room number ki? Ndi mu 5. Room 5? Yeah. Kale kanzijje.